Kati gweza omwaka mulamba Buchange Kubo erive Nateete okudde Nakawuka liggalwa oluvannyuma lw'okutandika okukola omwala nga kino kiviiriddeko ebyentambula mu kitundu kino okuziŋŋama. Wano abakola olutindo ku luguudo luno baali bateekawo akatindo abantu we bayita okusala okudde Nateete nga lwaba bigere bokka, naye nga kigambibwa nti abantu bangi balugwamu, abamu ne batuuka n'okufiirwa obulamu bwabwe. Mu kitundu wano ekyawano Mbaawo zooni ne wano wennyini wano paka wano wewate Nateete amazzi gatuyingirira mu nju era enkuba bwetunya tubeera mu kweraliikirira nnyo. N'abantu abangi abayitako kabuligi kano kagenda kugwamu. Abantu baffe ekiro ababbi babateega ne bababba. Bano bagamba nti ebyentambula n'emirimu gyabwe byasannyalala nga kiva kubakola oluguudo okukola akasoobo. Bakasitoma nga bo bazibuwalirwa entambula okuva mu bitalo okujja eno lwa mwala guno gwe baazima ne batagutuusa gye gulina kukoma. Kubaka twabikoowa oluguudo n'olusabirako akalulu 216 birabiri mu gumu n'okomawo n'olusabirako akalulu. Piki zifa buli lunaku ffe tusiiba mu garaji era gyenva binnya. Mu mbeera n'abakulembeze b'ekitundu kino nga bakulembeddwamu Meeya Ggombolola y'e Lubaka, Mbeera Mawula, ssentebe w'akakiiko k'ebyenguudo mu Kampala, Ronald Nsubuga bali mu ezo n'abalala batuuseeko mu kifo kino okulaba embeera nga bweri. Abantu baffe bali mu mbeera mbi beetala okuyambibwa. Minisita wa Wakisi Jendo Katumba Wamala Ssebo enensonga nkulu nnyo. Bano batubuulidde ekiviiriddeko omwala guno obutaggwa okuli gavumenti okulemererwa okusasula abaweebwa emirimu oba okukola oluguudo n'omwala. Naye nategeezeddwa nti kontulakita tasasulanga yadde n'ekikumi. Ng'ate yalina okugeneratinga interim payment certificates abeere nga asasulwa after 1 year. Bano bagamba nti embeera eri mu kitundu kino mbi nnyo ng'ate emisolo mingi egigibwa ku bantu mu kitundu, bwe batyo ne basaba kikwatako okuvaayo nga singa tewabaawo kikolebwa abatuuze bandiva mu mbeera. Kati naffe tuwa gavumenti paka Mande okulaba nti contractor ali ku site. Ekyo tukisaba contractor mangu ddala akomewo ku site. Ffe ng'abakulembeze mu kitundu kino mujje obutasukka Mande, mujje mukole ku nsonga y'abatuuze bano be tuli mu kkubirira obukubirizi. Joseph Seruwoza ne Shafiq Galuwango, BBS Terefayina, Gambuuze.